Abavunaanibwa omusango gw'okutta eyali omukulu w'ekika ky'Endiga Lwomwa Engineer Daniel Bossa bakomezeddwawo mu kkooti esookerwako eya Mwanga Mengo okuwulira okunoonyereza ku musango gubavunaanibwa we kutuuse. Abavunaanibwa kuliko Noah Lujja, Harriet Nakiguli, Joseph Nakabaale, Ezra Mayanja, kosa n'eyali omuwandiisi wa kkooti ya Kisekwa, Mire Naluwenda. Bano baggulwako omusango ogw'obutemu. Wano omuwaabi wa gavumenti Christine Mpumwire ategeezezza kkooti ng'okunoonyereza ku musango guno bwe kunaatera okukomekkerezebwa oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Tabula Lujja ku ntandikwa ya sabbiiti eno ng'ono yasongebwamu olunwe okuba omutwe omukulu mu kuttibwa kw'eyali Lwomwa Engineer Daniel Bossa. Tabula Lujja naye abadde asuubira okuleetebwa mu kkooti eno asomerwe emisango gye n'etalabiseeko. Omulamuzi wa kkooti eno Adams Byalugaba omusango agwongezzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gw'Ekkumi nga kisuubirwa nti baakusindikibwa mu kkooti enkulu batandike okuwera ennemba n'omusango gw'obutemu. Engineer Daniel Bossa yakubibwa amasasi agaamuttirawo bwe yali adda mu maka ge ekikanda Lungujja ng'ava ku mukolo ogumu ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokubiri omwaka guno.